Balungi nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja. Nzize kanti ndiggwa. Bibadde bingoba. Essaawa ensinze okudduka olwaleero ate nga nnina ogigoba. Kaakati awo ne ngenda mu kyawandiikibwa jangu nga bw'oli nange bwe ntyo bwe nzize leero. Wano kyembadde nnoonya naye maama. Mwebale kujja bamikwano, mwebale kubeera nga kwata w'owandiika obudde bugenda. Ebyokwogera tulina bingi nnyo nga bwe nabasuubiza eggulo. Politics atuvuga speed ate tulina ekyawandiikibwa kinene nnyo, tulina okukinnyonnyola. Bingi ebyaguddewo ebyazzeeko oluvannyuma nga twawukanye olunaku lw'eggulo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi ogw'omwenda omwaka ogwa 2021. Kwata w'owandiika owandiika ekitabo kya Bassekabaka ekyokubiri essula 5 okuva ku lunyiriro lw'15 otuuke ku lunyiriro lwa 27. Olwo essuula ebeera eweddeyo kubanga luli twagisoma okuva ku lunyiriro olusooka otuuka ku lunyiriro lw'14. Kati okuva ku lunyiriro olusooka otuuka ku lw'14 twakasomawo emirundi ng'ebiri oba esatu. Kati olwaleero tugenda kuva ku lw'15 tutuuke ku lunyiriri olwa 27. Naye katusooke tusabe omwezi omupya tugukwase Mukama. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaziza Mukama olw'olunaku olwaleero. Tukwebaza gwe atutuusiza wano nga tukyali balamu. Mukama tutandise omwezi omupya, tukwebaza atumazizaako omwezi ogw'omunaana omukadde. Weebale Mukama okugutuyisaamu era Mukama tukusaba n'omwezi guno ogw'omwenda Mukama obeere mu kifo mu driving seat. Mukama otuvuge nga okwagala kwo bwe kuli. Byonna Mukama ebitutuukako bitutuukeko lwa kwagala kwo, naye si lwakuba nti omulabe yabitutuusizaako. Kubanga mmanyi Mukama Bayibuli egamba olina pulaani ennungi eri obulamu bwaffe. Mukama omwezi gw'omwenda tugukukwasiza naddala Uganda ng'eggwanga ne bannayuganda ffenna Mukama tukukwasiza Uganda. Mukama kuba gw'osolovinga ebizibu byaffe, gwe twasigaza, tewali muntu mulala. Ogw'omwenda tugukuwadde Mukama, tugutadde mu mikono gyo. Tukusaba Mukama otubeererewo nga bulijjo bw'otubeereddewo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda ayinza byonna. Mukama n'ekigambo kye tugenda okusoma nakyo kibeere ensigo ennamu n'emitima gyaffe gibeere ettaka eddungi ligwe ku ekigambo kyo kibeere ensigo ennungi emitima gibeere ettaka eddungi. Mukama ekigambo kyo kigwe ku mitima era kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerengawo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amen. Now, speed y'amaanyi nnyo nga bw'osharinga awo. Simanyi bwengenda kutandika vidiyo n'ebintu bingi nnyo. Okusooka byonna njagala kubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa olwa response yammwe ku mwana oli. Luli ssente ze mwampa nazimuweereza n'avaako ekizibu kya renti, n'asasula renti eyo mu kava gyali mu underground. Kati olwaleero jjo abantu bangi era bacontributinze ekiwera ne nkimuweereza era agendeddewo mu ddwaliro olw'ekizibu kiri kyayina. Buli kintu kyali, olubuto lumuzimba, olubuto lumuluma, yawogoka okugulu, kumulumira mu ndeeri n'ebirala byonna. So agenze ayina engeri Rubber style, agende mu ddwaliro balabe engeri gye basobola omutaasa kubanga bamwonoona emabega. So Mukama abawe omukisa, mwebale okuyimirira naye. Mukama abaddizeewo mwenna abatodde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
jo nayogeddeko twagwako eno ekizibu yesterday but one bannaffe ab'omu kampani yaffe mwennyini omu ku bba abadde mukwano gwange baafa olwekiro. Driver yayingira bubi ekkubo ne babatomera bataano ne baafa. Driver bannayuganda 2 n'abannakenya 2. byebiyongobero bye tulimu eno mu kampani yaffe, naye Katonda yawa ate yajjako erinnya lya Mukama lyebazibwe. Batambudde nnyo ku media kulwakuba nalabye Kakensa yabitaddeyo n'agamba mbuno babadde batamidde. Kakensa toyogeranga kintu kyotamaze kukakasa. Baana babadde bakola gwogamba mbuno babadde batamidde. Ekintu ekyo kyannumye nnyo. So abaana babadde tebatamidde, babadde bava ku duty, era nga bwe mwabalabye mu uniform, bwe bati bwe babadde mu uniform zaabwe nga bava kukola. Now ojja kuwandiika ekitabo kya Bassekabaka ekyokubiri essula 5 okuva ku lunyiriro 15 okutuuka ku lunyiriro lwa 27. Omutwe gw'olwaleero twebuuzizza kye kino ekiseera ekyokutunuulira ebyobugagga n'ebyenfuna, Bible and politics. Bw'omala okuwandiika ekyawandiikibwa ekyo oteekako heading, omutwe title, kye kiseera okulowooza oba okutunuulira oba okunoonya ebyenfuna, essente n'ebyenfuna. Kyekino ekiseera ekituufu. Kati bw'omala taagingamu abasajja ba Katonda, bakitaffe mu Katonda. Gwe bw'oba osobola taagingamu Kazimba Mugalu, taagingamu Sserwadda, taagingamu Kiganda, taagingamu Bugingo. Buli omu mugende nga mumutaaginga. Bwe tubusalayo mububaweereze ku makyaki gaabwe, ku platform zaabwe, bawulire obubaka buno kubanga bwabwe. Olwaleero mbaddeko ekamwokya, era kyemuva mulaba nga leero nzize sigolodde. Mbadde kamwokya, ennyonyi yakansuula wano. Ndabye Aisha Kabanda nga naye atuuziza Abayisiraamu ababuuza. Ekyambadde ku mutima nabadde ngenda kyogera ggulu naye nga tekinnaggwayo ne nkireka, ne mbagamba katukikole leero. So ennyonyi yakansuula wano, mbaddeko awo kamwokya. Aisha Kabanda abuuziza Abayisiraamu muli luddawa mu biseera ebifaanana bwe biti, lwaki musirise? Era ntuuse leeti, yensonga lwaki leero sigolodde. Naawe message ya Aisha Kabanda embadde ku mutima, nagaanye okugimogolako eggulo. Kinewunyisiza olwaleero bw'ajoogedde nga nange ngitegekedde Abakristiani. Abamuzeremu abo sibamanyi nnyo, saababeeramu. Nze bwe nakulira taata yali mu Protestant naye nga maama mu Katuliki. Awo nga tetunalokoka. Taata yali mu Protestant naye nga maama mu Katuliki. Kati maama ye yali asinga okusaba. Kati nga ku Sande tugenda ne maama. Kati nga ne taata olumu olubeera olwo olw'ennaku enkulu ezo nga naye ayitayo eri. Kati naye ate era ne tugendayo. Kati ate oluvannyuma Mukama n'alatuyita ate ne tulokoka. Kati Abakristiani mmwe bwe mba mbayise, mwenna mba mbawadde invitation, mba mbayise. Abayisiraamu sibalina konyo kakwate, just mbagoberera. Balina abasajja abasomesa abalungi. Sheikh Kiti bw'atandika okusomesa tova nagamba toyitawo. Balina abasajja abasomesa, n'owulira ng'omusajja asomesezza ekintu nga ddala kyekyo. Gendayo gw'owulire abasajja abo basomesa. Kakati awo Abayisiraamu we mbategeerera kyova olaba ekyabwe sikisimbako mannyo. Kubamba sikirinaako nnyo gundi inki. Naye bwe njogera ku Bakristiani, mmwe bwe mbayita mba mbayise, kuba ne bye mulya mbimanyi. Bali bye balya ne bye banywa sibimanyi. Mu Abakristiani bye mulya ne bye munywa mbimanyi. Kati bwe mbayita invitation gye mba mbawadde, mba nkakasa nti mugenda kulya ate era munywe. Kati mbawadde invitation. Naye naawe Omuyisiraamu ali wano, naawe nkuyise, kubanga naawe sesuubira nti nsobola okukuliisa ky'otalya. Era naawe ojja kulya era onywe. Mukama akuwa omukisa ng'ofuna akatebe otuule okkalire. Ntandise. Okusooka byonna jjo nabagambye ne mbagamba nti ffe abantu ababadde batuula mu kiraasi za Teacher Lumbuye
tewali namba gye bagenda kusetinga oba gye batusetingira kati mu kiseera kino ne twekanga. Wabula twewuunya bwewuunya tica waffe engeri gye yakolamu bakiyita batya bannange eri ebeera syllabus. Ono omusomesa akolani akoki scheme and what scheme of work and banaye mbyerabidde anti nasomesaako naye kakati mbyerabidde. Kati omusomesa alina engeri gyagoberera ebintu by'okusomesa abaana okusobola okusomesa abaana ebintu ebituufu ebinajja na sporting enamba. Ticha Lumbuye ya sporting enamba bulungi nnyo, buli ekiriwo kyonna yakyogera. Nzijukira Ticha Lumbuye omuntu gwe mbadde simanyi mu bantu abo aba Buganda ne baserebu abo simanyi abo abamanya. Nawuliranga Ticha Lumbuye agamba bwanga omumbejja bwanga nga neebuuza bwanga ndi mulabako ddi nga nze mmanyi nno mbu omumbejja bwanga nze mbadde mukubamu akafaananyi nga alinga Jjajja Kawango wa People Power. Jjajja Kawanga mumujjukira oba omugenzi Babirye. Jjajja Babirye oli yagamba abuulira gwakoowa kyogamba gwe toyagala change toyagala nkyukakyuka oyo Jjajja mumujjukidde yafa. Nze omumbejja bwanga bulijjo mulowoozaamu nga nkuba kafaananyi nga ndowooza ali bw'atyo. Leero lwendabye Jjajja ogundi omumbejja bwanga mukazi muto mukyala muto. Ticha Lumbuye yamubuulira mujjukira Ticha Lumbuye nga yogera ku linnya bwanga. Kati bwanga yeetwala ne Nakalema. Bwanga atugambye bw'ati Nakalema mubbi Nakalema mutemu. Atuwadde bwina atugambye Nakalema yatta kojja wa bwanga yamusse recently kubanga agambye bamusibirako kitalya komera ppya lya mwaka guwedde. Bwe ngamba nti yamutta tolowooza mbu yamutta mu 86. Wano kitalya agambye bamusibira ekitalya kojjaawe nga Nakalema amusibira ttaka era agambye kojjaawe bamuyita Sematimba Hannington Kyobe. Bonna bakola mu State House era agambye nze nkolera Museveni wabula nze ku musango gwange nze nagase People Power ne NRM bonna nga bazze okunneeyimirira ngeno eriyo Eddie Yawe asindikiddwa president omulonde ate nga ne president omubbi nga naye ansindikidde abanneeyimirira era ndi wano lwa State House bbiri zannwanidde nezinzija mu kkomera naye oyo omukazi Nakalema Munyarwanda atubuulire bw'aba ye Nakalema nga ddala mu mbejja ava mu jjajjaani ava mu jjajja bamuyita Majambere ye kabaka wa Rwanda kabaka eyasooka okufuga Rwanda mu tradition gundi mu by'obwakabaka bamuyita Majambere. Bagenza okugobera nga Nakalema ava mu Majambere Rwanda kyokka wano yeeyita nani Nakalema e Buganda. Ebyo si bye twayogeddeko eggulo. Kakati gwerabayo wamma wano waliwo ebinsumbuwasumbuwamu naye gwe tofaayo. Ticha Lumbuye abadde abuuliranga oyo omumbejja nga yasirikire yali mu State House yeekwese. Kati Ticha Lumbuye byonna bye yali ayogera omumbejja abyogedde agambye nze ng'oggyeko omuntu yekka gwe ntya mu nsi ali omusabasajja kabaka oyo mwannyinaze oyo yekka gwe ntya naye abalala mwena muli babi nnyo. Mengo wajjudde ababbi ne mu State House wajjudde ababbi. Lumbuye byabadde ayogera agambye akakasajja kampanga nze siisa bantu gundi Buganda njiwe ekitiibwa njogera reported speech mwasoma oluzungu za English za spotted reported speech banaye oluzungu lunvuga speed reported speech oyogera oli kye yayogedde akakasajja kampanga akakasajja kabbi ne bunne bonna awo bumukibi nabugamba kabaka bwafa nze nammwe. Kakati Lumbuye bakwata waaki bannange abaatula mu kirasi ya Ticha Lumbuye big up. Kakati awo mwekanze nga bwanga abyogera kiki kyayogedde Ticha Lumbuye kyatayogera yamugamba abo abantu tebakwagala bwanga abo abantu bajja kujjako mpewo za Buganda sikiririza mu mpewo reported speech njogera bya Ticha Lumbuye kubanga taliiwo nze nali class monitor nze head boy mugundi eryo mu ssomero ya Ticha Lumbuye kasita abasomesa bagendanga ku teachers day simanyi teachers biki ne baleka essomero nga balirekedde ba head boy ne ba prefect. Kakati teacher taliiwo nze ndiwo yayogera n'agamba bw'ati bwanga
abo boli nabo bagenda kukumaliriza bwanga agambye dwe bakuba kagezi nze nali nsooka banteganga wali naye nze olw'okuba ndi mpewo ndi mwoyo mutukuvu ndi mizimu ndi sitaani ndi katonda ndi muntu nababula muba bino ebintu temunababbirabako naye byonna tikyalumbuye yabyogera n'abiteeka wali ako nkayisizaawo naye ngenda vidiyo yaliro tenabatandika gwe nga bwosha yalinga vidiyo gwe nga bwontagingira abasajja ba katonda nazze babuuza kino ekiseera kyakubeera kino ekiseera kugujubanira omanyi mmenya oluganda kugujubanira sente na byanfuna bwe muba mulaba ene sawa ya byanfuna leero nfunye omuntu agenze munnamasaka agenze nanoonyereza nampeereza nagamba kino kyenoonyereza bannamasaka tebannabakwata ku bukadde 10 obwa Museveni wabula yabubasuubiza naye nabo mulimu abakkiriza bo tebagenda bukwatako naye tebannabeera bulabako naye era n'okubwagala tebabwagala naye tukyanoonyereza okulaba bo bannamasaka bagamba izo ze bagamba otuwa waliwo abalala abagendo zibbira mu linnya ly'okuzituwa naye tetunnazirabako naye neze mwakutteko mwakoze bubyo zikwata twabagambye eggulo olutalo lwe tuli mu spiritual war kati tuli mu spiritual war ne physical war Museveni twamuddize sente ate waliwo omuntu yakyaŋŋamba nti okyogedde publicly bano abantu bagenda kukirwanyisa ne mugamba nedda bagezaako kirwanyisa naye tebajja kiwangula simbo twakolezesa simbo okubreakinga okujjawo that yoke ekikoligo kye naye akozesa simbo okukizaawo tweyongere tukimenye ate tetuddamu kukwata sente za Museveni ez'ekika ekyo eziriko omusaayi tebakutiisatiisa n'ez'omusaala mbw ate ez'omusaala si za Museveni ekumusanga omuntu agamba kale neewuunya ba MP ba NOP bayombayomba ate nga balya sente za Museveni yabasasula emisaala ayusuwa Museveni yabasasula the government. Museveni is not the government. The government is totally different from Museveni. Ne bwatabeewo ba civil servants bajafuna omusaala ne bwataaliwo gundi bafunanga omusaala okitegedde. Kaakati okusinziira ku kiri e Masaka wenzije vidiyo y'olwaleero ngezaako okutema empangi nzije ku kintu kino kyenjagala okwogerako naye nyina bwe njagala okugjawo ekyatti kyalumbuye mwakiwulidde okusinziira ku Foreign Affairs Minister wa NUP omwami Mwada Nkunyingi Taki yakkiriza nti erina lumbuye so ngera bulijjo nze nabagamba lumbuyo wange manyi gyali ali eyo simanyiyo nti manyi waali nti okukwatibwa kwe nakumanya naye kyemmanyi okusinziira ku byayogera ne byennanoonyereza ne byennafuna ku gurawundi nabagamba owange akyali Taki kakati abalala abawaabwe eriya olinga owuwo yafa naawe olina owuwo owange ali Taki waliwo ali eggulu ebyo nabyogera sibiddamu naye tukyalumbuye mu birujje musi gyo nagenza okuva wano ku program nga ndaba nga bimaze okugendayo mwenna mwabitegedde sigenda kubirwako nnyo wabula okwebaza Katonda era nebuwunyiza nnyo n'abantu abansanyuse mbula okuba batadde mu biru biki tekyo temukisanyukira kubanga mu biru teyalina musango bwe mukisanyukira mubanga abagamba nti nno gavumenti ekoze nnyo ffe twebaza bwebaza Katonda kumukuumirayo nga mulamu ekyokumusiba egundi ekyokumusiba bamusibira bwereere senga abadde yatta omuntu n'awona buwonyi n'akomawo twandibadde tusanyuka bannange obulamu bwa mubiru yakomyewo yatema ebijambiya naye bannaye Mukama yamusonyiye yakomyewo naye mubiru talina kiki yakola twebaza bwebaza Katonda kumukuumirayo nga mulamu n'akomawo nga mulamu kyekyo kyokka twebaza Katonda tewali kyera kyetusanyukira waawo tukyalumbuye gyali tuli mu lutalo lwa mwoyo temuddamu kukwata sente ya Museveni yayingira ddala mu spiritual life mu spiritual battle naffe temuddamu kukwata sente ze wabula buli lw'okwata w'akasente mugenda okuba emaapu ya Uganda
okwate n'ettaka lya Uganda oliteeka awantu wonna, oba ku sowaani oba mu kaveera oba mu kutiya oba ku mukeeka oba kiki. Museveni omuntu atule wali ng'ali presentinze Museveni. Waliwo omuntu omu eyampeereza ekifaananyi, eyampeereza akavidiyo nga bademonstratinga. Baakola bwe bati, baddira omwana ne bamwambaza ekikofiira ne bamwambaliza ddala nga Museveni. Ne bamuwa ssente n'abaddiza ebintu. Waliwo omu yaŋŋamba nti omwana we okumanya omwana bamuwa oba 1,000. Kakati baba bamuddiza 1,000, bamuwadde 1,000 nga ye Museveni olwo. Ne wabaawo awamulaga 5. Omwana yakola gundi olutalo n'5 n'abitwala nga n'5 abayaga. Omuzadde n'aŋŋamba omwana wange tayingiramu omwoyo gwa Museveni, omwana alwanidde 5. Oba bamuwa 1,000 n'5 n'abirwanira kubula kutta bantu, mumpe 5 byange. Omukazi n'agamba omwana wange ta demonstrating ebya Museveni, omwoyo gwa Museveni ne gumuyingiramu. Omwana yeyombedde n'5. So ekintu ekyo mugende mu maaso nga mukidemonstratinga nga bwe musaba tukutule endagaano zonna, twekutule ku Museveni, tumuggyeko eggwanga lyaffe kyali mu kulwana nakyo. Omanye eggwanga bwe liba ligenda ng'obuyinza bukugendako, mmwe abali eno temusoboka kukimanya. Ali mu ntebe yawulira nti obuyinza bugenda, era atandika obulwanira nga mmwe temusuubira nti naali mu kulwana obuyinza buyiika, naye butuuka ne bumugendako nakkiriza nti kituufu bugenze. Kati wano we wali bato, mugende mu maaso n'okukola simba eyo, kubanga naye eyiye ejjukira egenderako omusaayi eyammujjirako ssaala. Omusaayi gwe temuguyita kyakusaaga. Edda mu ndagaano enkadde baasalanga ndiga ne basala omusaayi ogwo ne gujjawo ekibi. Kuffe wano kati guno omulembe omupya gwa Yesu. Yesu yatuyira dda omusaayi. Yesu yatuyira dda omusaayi ogwasembayo. Naye ono olw'okuba akyali mubiri ebyekisamize, kyova olaba nga saddaaka eyiye agireeterako omusaayi. Eyo nayo topiki ndala. Naye ebyo byonna mbijjeewo kansooke ngende mu kigambo kya Katonda. Naye nze neebuuza, NRM mmwe mwagala kutugamba nti mmwe mutema ebijambiya nga tetunawulira kubanga bibiina bya bufuzi. NUP kibiina kya byabufuzi, ffenna nga bwe tuli. Ababibiina by'obufuzi bonna bavuddeyo mu butongole ne boogerako eri eggwanga, ne bawa bannayuganda amagezi, ne bababuulira n'ekyokukola, ne bavumirira n'ettemu eririwo. NRM mukakasizza nti mmwe mutema abantu ebijambiya. Kuba kati NRM yokka yeetayogera ku kijambiya. Olaba ne FDC yaggwawo. FDC yaggwayo naye waakiri evaayo at least ku Mande neyogerako negamba ne bannange. Ku Mande ku Lwakumeka negamba ne bannange ebijambiya nga bisusse. Newankubadde tebajjira naye waakiri boogera ne tubawulira. Lumu oba oyitayita ku Facebook bwoti n'obagwako nga boogera. Naye nze mbuuza, NRM ddala kituufu mukkiriza kugamba mmwe mutema bannayuganda ebijambiya? NRM Kasule lumu ani sekuyitale wa NRM kozi Kasule yavaako Lumumba yagamba bagenda kutta abaana bammwe. Kuliko ani Todongo kwegamba mmwe mwasirikira ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga bibanyumira nga NRM mmwe muliwo okuyiwa musaayi. Kale mmwe nja bakomerawo enkya tugenze mu kyawandiikibwa ky'olwaleero. Obudde bugenda, teekawo nnyo omwoyo. Abasajja ba Katonda mumaze okubataaginga. Tugenze mu kyawandiikibwa ky'olwaleero. Now njagala nveeko emabega katono mutegeere kiri kye ŋŋenda okwogerako. Musa bwe yakulembera abaana ba Isirayiri, bwe yali avaawo, amaanyi ge yali ayina, bye yali akola, pulaani gye yali eggwekerera, yonna bagikwasa Musa. Musa n'agitwala mu maaso. Yoswa n'aggusa abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Yesu ku mulembe gwa Yesu bwe yafa, bwe yazuukira ng'agenda, ekkanisa yagirekera Peetero. Era n'amugamba ekkanisa eno ngikulekedde ate ngisimbye ku lwazi tewali kijja ginyeenya. Omulembe gwa Eriya
omulembe gw'Eriya bwe gwali gugwekerera omunagiro n'agukwasa akati nga bw'olaba bwe badduka leere akati n'akakwasa Elisha bw'akwata akati atandika okuteekateeka ow'okukakwasa omwami bamuyita Gekazi. Oli gwe twasomako mu nnyiriri ziri 14 eza waggulu ez'essuula eyo ey'okutaano nga twamusomako eri nga babawamba nga Gekazi talaba babazibye amaaso nga Gekazi talaba wabula Elisa ye alaba naye Gekazi talaba. Kakati mu ssuula eno ey'okutaano awo tugenda okujja vidiyo y'olwaleero nga Eriya yali amaze okugenda, Elisha yaliwo ateekateeka Gekazi in case nga Elisha avuddeyo ono Gekazi ye yali alina okusigalawo nga yatwala ekintu kino mu maaso. Kiki ekyatuuka ku Gekazi? Awe wali vidiyo y'olwaleero wenzija ekibuuzo kyekino ekiseera ekituufu ekyokululunkanira ebyenfuna, ssente n'ebyenfuna n'ebyobugagga. Wano twasoma mu nnyiriri ziri ezasooka nga Nayamani alwadde ekigenge azze, tukoma okusoma mu eyo essuula nga yennyise mu lunyiriro lw'14 yennyise mu river Jordan awonye, era Bayibuli egamba nga n'omubiri gwe guzze buto gulinga gwa bebi nga bw'olaba ogwa ASP wano bw'olaba nga Nayamani bw'atyo bw'ali eyali alina ebigenge. Kaakati tutandika ku lunyiriro lw'15 ogenda kutandikirawo gw'osome nze kanjogere. Elisha bw'amala okuwona, jjukira yali alina ebintu byazze nabyo ebirabo eby'okuwaayo senga aba awonye. Najja bw'amala okwennyika bino ebyawaggulu tubyogeddeko emirundi yamusooka n'ayagala okugaana n'amaliriza ne yennyika amaze okuwona. Bwe yamala okuwona teyagenda direct waabwe, yakomawo ewa Elisha musajja wa Katonda yeeyanze. Atuuka kubanga Bayibuli egamba bajja ne ffeeza ne zaabu n'engoye, emigugu gy'engoye endibota nga bazireese okuwaayo okusiima n'okwebaza. Elisha ono bw'amala okuwona n'addayo ng'awonye, atuuka wali agamba musajja wa Katonda, ku kino ky'onkoledde njagala ebintu bino byonna obisigaze, byonna mbikuwadde ng'ebirabo. Elisha n'agaana. Tugenda kutegeera lwaki Elisha yagaana okukwata ebirabo ebyo. Elisha bw'agaana, Gekazi second in command gwe yali ateekateeka okumuddira mu bigere n'awulira nga kimuluma. Ono bwe yagaana n'amugamba, kati bannaaye nkole kinsiime ntya, kubanga nsiimye ntegedde nti mu Isirayiri mwe muli Katonda. Katonda asinga byonna ye Katonda wa Isirayiri. Kati nze mbuuza nkole ntya? N'agamba eri ewaffe tulinayo kikatonda kyaffe kye tusinza, naye sigenda kuddamu kukisinza. Naye mukama wange kabaka bw'aba akisinza ng'akutama bw'ati, kunze kwakutamira era kunze kwasitukira. Kakati nnina okubeerawo ng'akisinza, bakiyita Femoni. Nti naye bw'anaaba akisinza ng'afukamira, nange nja kufukamira, naye nkukakasa mu mutima nja kuba sifukamirira kyo, nze nja kuba nfukamirira Katonda ono wa Isirayiri amponyeza ekigenge. N'amugamba, kati musajja wa Katonda kola bw'oti, byonna bwe biba biganye njagala onzikirize ompe ku ttaka lya Isirayiri, ntwaleko ettaka waakiri erisobola okutambuzibwa endogoyi 2, ndisibe ku ndogoyi 2. Kakati lowoozaamu nga tipa, mpaayo tipa 2, nzitikeko ettaka ndijje wano, nditwale ewaffe mu Busuuli Siriya, mbeeko wenditeeka wendiyiwa, nzimbewo eyeekaalu yange, nze wennaasabiranga, bwe nzijanga nneme kufukamira ku ttaka lya Katonda liri erya Siriya, mbeere nga nfukamidde ku ttaka lya Isirayiri kubanga lye lirimu Katonda. Elisha n'amugamba, ekyo nkikuwadde, liyoola olitwale. Omusajja n'ayoola ettaka n'atwala ettaka erisobola okuweekebwa endogoyi 2, buli ndogoyi n'agitikka ettaka n'agisibako, ne bagenda e Siriya. Awo wonna anoonya Katonda wa Isirayiri, naye ye bye yaleeta Elisha abigaanye, amugamba ebyo bizeeyo, gwe gwoba otwala bino ebyange. N'agenda n'ettaka. Kati ebyo byonna byogerwa nga Gekazi waali alaba. Gekazi n'agamba
nsoma bayibuli bannange sinyumya ki Nigeria Gekazi n'agamba omusajja aganye sente n'ebintu nkoze ntya kati abasajja ne basimbula ne bagenda Gekazi n'agamba nedda Gekazi n'adduka n'abasanga bayibuli egamba Nayamani abeera avuga agenda n'alengera ng'emabega we wali wajja abagoba n'ayimirira n'abuuza oyo ani ajja ngoba Gekazi najja n'amugamba munnange munnange bw'ati wayogera omusajja wa Katonda mubadde mwakasimbula nga muvuddewo ate ne wajja abantu okuva eno mu nsozi mu nsi eno ey'ensozi eya Efulayimu ne bajja nga bali mu bwetaavu bw'ebintu bino bye muzaayo ebyambalo so mukama wange aŋŋambye byabadde aganye mu bimpe ko Nayamani n'agamba bannange Katonda yeebale tuli mu kitabo ky'Abassekabaka ekyokubiri essula 5 tuvudde ku lunyiriri lwa 15 paka ku lunyiriri olwa 27 olusembayo Nayamani n'awulira ng'ate olokosa omugugu n'agamba n'akwata n'abimuwa byonna emigugu gy'engoye feeza sente zonna ze yali azze nazo buli kimu n'akimuwa n'amugamba okumanya njagala nkwanguyirize tolina nawe obitwalira nkuwadde n'endogoyi 2 abaana babikuvugire babikutwalira obiteeke woyagala obiteeka Gekazi n'abivuga n'abitwala n'agenda n'abikweka gwe tofaayo nkyasoma bayibuli ngenda kunnyonnyola gwolabira ddala nga tebikwatagana na Uganda kati ogenda kulaba wo bwe bikwataganira ne Uganda embeera eriwo ng'agenda abikweka bw'amala obikweka bulungi nnyo bayibuli egamba ennyumba yalina ku lusozi n'abikweka eyo n'atambula n'akomawo ewa mukama we nga yeerongoosalongoosa bali bagenze wulira kiki ekyaliwo ntuse ku lunyiriri olwa 25 n'amubuuza Gekazi n'amubuuza Elisa n'abuuza Gekazi ovaawa obadde wambadde nkuyita wano ogirigire sikulaba wali wano abantu ab'okusabira sikulaba awo obaddewa namugamba mbadde ntambuddemu mbaddewo wano mbaddewo siina ogamba nyina wendaze nze mbaddewo namubuuza Gekazi okunnimba olowooza omutima gwange tegugenze naawe sikulabye ng'oyimiriza ab'amagaali sikulabye nga olunyiriri olwa 25 katusomeyo olwoddo katulusome okunyonnyola njabbinyonnyola njabbyambazaamu obitegeere katumale okusoma wano olunyiriri awo bwe yatuuka ndi ku lwa 24 bwe yatuuka ku lusozi n'abijja mu mukono gwabwe n'abitereka mu nnyumba n'asindika abasajja ne baddayo olwa 25 naye n'ayingira n'ayimirira mu maaso ga mukama we Elisa n'amugamba nti ovaawa Gekazi n'ayogera nti omuddu wo ataliiko gy'agenze ninaawe olimba nze abaddewo sindaba kuva wano nze mbaddewo olwa 26 guno wano wenzija omutwe n'amugamba nti omutima gwange tegugenze naawe omusajja bw'akyuse okuva ku ggaali lye okukusisinkana naawe kye kiseera okutoola ffeeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku n'emizayituuni n'ensuku z'emizabbibu n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana olwa 26 agambye bw'ati n'amugamba nti omutima gwange tegugenze naawe omusajja bw'akyusa okuva mu ggaali lye
okusinkana naawe kyekiseera okutoola feeza n'okutoola ebyambalo n'ensuku z'emizeituuni n'ensuku z'emizabbibu n'endiga n'ente n'abaddu n'abazaana. Elisha abuuza Gekazi kyekiseera, jjukira omutwe gwa vidiyo gubuuza kyekiseera okululunkanira. Kati okululunkanira ebyenfuna, kati Bayibuli ebituwadde mu details byonna olwa27. Kale ebigenge bya Nayamani bineegatta naawe n'ezzadde lyo emirembe gyonna. N'ava waali nga mugenge okutuula, n'ava waali nga mugenge atukula ng'omuzira. Kati ngenze kunnyonnyola. Abasajja ba Katonda baggekazi b'e Uganda, embeera eriwo e Uganda mbeera ya kugujubanira bya bugagga. Mmwe bwe muba mulaba eno ssaawa ya kutoola ssente, feeza na zaabu. Waliwo abasajja ba Katonda bempulira bulijjo kuva dda batugamba bazaalibwa Masaka. Musaga eri e Masaka nga sinnabalaba, nga sinnabakuwulira ku kye mwogera ku mbeera eri e Masaka. Mpulira Kiganda atugamba azaalibwa Masaka, mpulira gundi Serwadda azaalibwa Masaka. Mbuuza, Serwadda senga bagenda ekiro kya leero ne bakugamba batemyetemye kitaawo, owulira otya? Kati nga tebannaba kutematema kitaawo, owulira otya nga ggwe kitaffe mu Katonda akulira obukulisitaayo, akulira obulokole mu ggwanga, otuula ku Interreligious Council oli kitaffe mu Katonda. Wabula ku mativi gammwe tulabako namba za mobile money tetukyasaba naye over, enamba ezikirira wano over, kuba oteeka ekigundi kubanga ate tulina okusasula emisolo gya gavumenti over. Mbuuza, kino kiseera kya kutoola ebyo? Elisa yabuuza Gekazi, kino kyekiseera eky'okutoola ebyambalo? Kino kyekiseera gwe bw'oba olaba kino ekiseera? Lwaki yagattako ensuku z'emizabbibu, ensuku z'emizeituuni, abazaana n'abaddu? Yatunuulira omutima gwa Gekazi munda, nga Gekazi teyajja kuweereza. Gekazi munda mu ye awulira ayagala kubeera mugagga, abeere n'ensuku, abeere n'ennyumba ennungi. Okugamba abasajja ba Katonda e Uganda bakola bwe bati, bali mu competition za ani asinga emmotoka ennungi, competition ani asinga ennyumba ennungi. Muba mukyawana pastor wammwe embwe yiye eri ku lusozi ne bw'obeerawo ogiraba, omulala n'agamba kati ate munne eyammwe erabika, owaffe yagizimba edda mu ttaka. Ono olugula emmotoka ng'onaagitunda, ng'onaatunda gy'abadde ayina nga naye agula version empya. Kati 2020 baazitunda dda, ezo baazizzaayo baazitunda, bavuga 2021. Abasajja ba Katonda, mbuuza, abasajja ba Katonda abazaalibwa e Masaka muli luddawa? Nze nkoma buwama naye sikyebaka ku lw'okubanga e Masaka waliyo ebijambiya, sikyebaka. Mwenna wano kumpi enamba zonna abantu ab'ennamba zange, mwenna aboogera nange, buli omu yampereza nangamba ASP over ekigambo kyo kiwedde, era komandi ab'e Masaka bagiwulidde batemyetemyeyo wa LDU omu. Yabadde ayina pule ya ngundi ya LDU, bamutemyetemye ate bankoze bubi omutwala mu ddwaliro. Bankoze bubi nnyo, tebandi mututte mu ddwaliro. Pastor gwo kyogedde ye, Elisa yabasalako emitwe, enjuba neegwa wali. Enjuba n'agiyimiriza ng'akyasala bantu mitwe. Bw'oba gwe mutuufu okwerwa nako gwe okiyita kyakusaaga, okiyita kyakusaaga. Mwenna mwakampeza ne muŋŋamba over, ab'e Masaka bawulidde eddoboozi lyo batemyetemyeyo omu. Pastor kuba mu ngalo, banne mwankubizza engalo olunaku lw'eggulo. Pastor kuba mu ngalo batemyetemyeyo omu ow'erodiyo. Nze nkoma buwama naye sikyebaka. Ndowooza ku Masaka ne mpulira nga omutima gwange gukulukuta amaziga. Basajja ba Katonda abazaalibwa e Masaka muli luddawa?
kwegamba mmwe bwe mutunula mwanona feza na zaabu bwe abaddu n'abazaana muliwo kubaweereza ebyo bye muwulira bye mwagala abasajja bakatonda bali mu competition omuntu bw'atuuka n'abeera musajja wakatonda agenda okulaba nga mukazi we takyamusaana oyo n'amugoba n'awasa omulala waliwo kati atulaalika agamba bwembanga sikuyise ku mbaga mbegayidde temujja mbamanyi muli bangi mwagala okujja abamu kusunga abamu munyumirwa muwagira naye bwe tutakuyita tojja era embaga tujja babulira buli lunaku atuwoninga naye ng'ayina empeta ayina n'omukyala alina omukyala empeta yo yagikasuka naye ekyo tekijjako nti nalina omukyala wabula tugamba ova oli yali mumpi nnyo kati nina okufunayo omuwanvu ova bali mu mpaka za kuwasa bakazi bali mu mpaka za kuvuga motoka nnene asp obwavu bwe bukubonyabonya bagambye sirya si bwavu emasaka bafa njagala ndabe ku basajja ba Katonda abazaaliwe e Masaka nga bakikoze ne basisinkana mu Kampala ne bagamba tuvuge emmotoka zaffe tukirire e Masaka. Tukirire e Masaka tubuuze kiki ekiri e Masaka. Tetubagaza bingi kuba tetubagambye nti mugende mukwata ab'ebijambiya naye mugende ku ttaka ly'e Masaka waakiri musabirewo essaala n'essaala n'ebalema nga muzaalibwa Masaka. Mwa basajja ba Katonda wabula mmwe mugoberera bugoberezi na Yamani mumujjeko ebyambalo wano tubadde mu lockdown nga buli musajja wa Katonda ajja over naffe batulowoozeeko abasajja ba Katonda tukyali akawunga abasajja ba Katonda tusiiba njala over gavumenti bako nekyokola kati tukuba buloka omu yagamba bannange emboneredde ekereziya si mulimu kati era mulaba nkuba buloka yayita NTV nebeerawo negamba bannaye senga nali nazuukukako emabega omwaka nenkuba buloka kati mu lockdown senga ntunda naye ntandise butandisi nkitegedde obuweereza si mulimu mukama mbonereza. Awo tulabira abasajja ba Katonda bagoberera Nayamani abawe feza ne zaabu muwulire mwe basajja mmwe ekigenge kya Nayamani kibakwate mu linnya lya Yesu. Nze ebyo Katonda bye yantuma okwogera era muwamma eri abagamba nva wano ne bagamba ekyo ekintu kye wayogedde nawulidde nga kibooko bakukuba kibooko waliwo omuyanga embuno bagenda kukunyiga emipiira ne mugamba nze sina mipiira siri mmotoka. Omuntu yangambye naye nodde Uganda bagenda kukunyiga emipiira ne mugamba bodaboda nagitunda ye yaliko emipiira nze sina mipiira. Wabula bannange wayogedde ekigambo n'engambo y'emipiira tasigaza erorede sina mipiira sina motoka de mipiira bagenda jijjawo. Wamma gwe wulira mwe basajja ba Katonda abagoberera Nayamani ekigenge kibakwate ekigenge kya Nayamani kibakwate. Omanyi lwaki mwe kambabulye temumanyi Museveni oyo Museveni Nayamani yennyini Nayamani yali jeno oyo Museveni Nayamani yennyini omanyi lwaki okubikulirwa okuli wano omanyi lwaki Elisa yagaana okukwata ebintu bya Nayamani. Nayamani yagenda okuva eri ewaabwe Siri okujja eno yali aliko omwoyo mulamba ogw'ekigenge ogwo gwali mwoyo kyali kyoyo nga kimutambulirako. Olowooza lwaki bakugamba nti Nakalema yatta omuntu ekyo kiwulira bwe kisawundinga nti omukyala okujjako nga Nakalema si muzadde naye ne bw'oba toli muzadde ne Kadaga si muzadde Kadaga talina mwana naye Kadaga yayimira n'atugamba bannange kituufu sina mwana naye ate abaana bammwe temubawa amata Museveni gabagabidde gonna mafu gonna gali expired. Si muzadde naye yalumirirwa Uganda n'agamba akawunga kali expired kalimu envunyu over temukanywa over n'amata mbegayidde temugawa abaana bammwe nga Museveni yagamba bw'ati enkya bw'olaba ekimotoka ky'amata kiyimirize naye empa abaana bato ne bannakawere. Ningamba bannange Museveni ng'ataakoze bulungi Museveni akozeeyo ekyamagezi okuwa abaana ebiseera ebyo nze nali beneficiary olunga maama Ebeni yakava ku kiso azadde Ebeni baggalawo gwa kusatu namuzaala mu gwokuna nengamba
naye era essaawa ne bwebanfwera bwetuuka wali ebantuufu nedda eya Museveni yagaana bwetuuka wali ebuukawo tebala era tebala munene ngamba mama Ebeni Fulumo oyimirire ebweru bagenda gaba amata over aba akyateeza ekimotoka egundi ekimotoka ky'amata Kadaga najja temugakwata over bwogetegereza galimu obuvunyu ne mugamba ddayo mu nju ddayo kanneewole ofuna amata gonywa oyonsa omwana si kuyonsa mwana wange nvunyuza amata ga Museveni wabula abasajja bakatonda bagamba bwe bati naye amani yimirira otuwe byolinawo naye amani tuwe byoyinawo nalaba Kazimba Mugalu mujja gamba ne bannange wire wajjira Kazimba Mugalu beba kitaffe mu Katonda katubagambeko ng'agamba bwati sijja muyeyereza nga bwayogera mujja gamba njeyereza abantu abakulu campaign reported speech kakati ngaffe abasajja ba Katonda bwe mutuyingiza mu programu yabo nabagaggawale bwe muti kati ate ffe tutuukirira abantu tumanyi n'embeera zaabwe ze bayitamu kati ffe yo programu ng'ogijjeemu sali musale n'oginyingizaamu esobola okuganyula abantu buli omu naafuna mu bonna bagaggawale Kazimba Mugalu nga yakyogera ffe abantu tubeera nabo tumanyi n'ebizibu byabwe kati bwe mba nze nnyina eziri eggulu kati omuntu mba mpooli omutuufu kubanga ono yesali musale ate awa eyazimba ekiwatule kati nze mpa bali ab'omu Kivulu kuba ate be basaba okitegedde awo avaayo kakati ssebo batema abakadde muli luddawa twagala tulabeko ku Interreligious Council ng'evuga emmotoka bonna ne bagenda ne batuula e Masaka ne batuula ku kisomesa e Masaka ne batuula ku muzikiti omukulu ogw'omu Masaka ne babuuza kiki ekiri wano abantu bagambye bwe bati tetusobola kutwala information yaffe ku poliisi kuba poliisi yeetutema abatutema abamu tubamanyi naye poliisi ekolagana nabo bw'ogenda obbawa information gwe basiba kati basajja ba Katonda bwe bagendayo bo abantu basobola obbawa ekituufu ne bababuulira nti kino kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti abasajja ba Katonda bateeze Nayamani kuba ayina endibota z'engoye abasajja ba Katonda bateeze Nayamani kuba ayina ebitundu bya ffeeza abasajja ba Katonda bateeze Nayamani kuba mu mitwe gyabwe mu mitima gyabwe Elisa yagambye bwati balinamu ekintu kimu balowooza okubeera n'ensuku z'emizabbibu baatulaga Kayanja ng'alambula faamu ye ayina naye kulwokuba abeera nnyo ne Museveni ekigenge kya Nayamani kyamukwata nayambala butusi nateeka ekikofiira n'akwata enkoni n'alambula faamu olwo naye agezaako okulaga nti naye ayina era naye yakoppa Museveni simanyi yani bayita mutya yamuinspiringa okukola ki okulunda Kayanja n'alambula faamu ensi yonna neeraba ataddeko Channel 40 simanyi biki ensi yonna neeraba ekigenge ky'abali abasajja mmwe kati e Masaka omusaayi guyika muli luddawa wano lwali ogamba nti campaign tugenda ziggulawo over abantu bali 11 over tetumanyi bwe bagenda kugira ate lockdown Interreligious Council netuulirawo twagala debate buli weekend tubakutulemu engeri gye bali abangi babeere bana buli wiiki bajjenga batubuulire kiki baagala nga presidential debate wabula aba category eno bwe ba debatinga n'aba category eno kati oguddako category eno ebeere ne category eno batuulire kye bagenda tukolera over naye awo wasanawo obukadde 5 mu 7 mu 6 tusobole okulaninga debate awo bajja kubanga mulimu ssente abamu ku bo bazaalibwa Masaka balina ne bakadde baabwe Masaka senga babatemera bazadde bamwe basajja mmwe nobuja ku macanga babatemye ne muwulira bannamasaka kye bayitamu Elisa enjala bwe yagwa mu Samaliya abantu ne bali abaana tekwaliko mwana we Elisa gwe baalya Elisa yakiyingiramu Elisa yabuuza mu Samaliya batandika batya okulya abaana genda osome Basakabaka ekyokubiri essula 7
omwana gwe baali balidde si wa Elisa. Omusajja wa Katonda abuuza, nze nga ndi nabbi mu Samaliya, batandika batya okulya abaana mu Samaliya nga ffe abatalina Katonda? Mbwa nti enjala yagwa. N'agamba temunnyumiza njala, enkya mu Samaliya mugenda kubeeramu emmere. Omusajja wa Katonda n'ayogera ekigambo nekibeera. Mbuuza, mwe basajja ba Katonda muliyogerako ddi ekigambo tukiwulire? Ne bwe bagadde amakanisa mugenze mu kkooti, Katonda wammwe aliwa? Katonda wammwe akolera ffe, takolera mmwe. Mmwe bwe mutuuka ku ssente nga muzaagala nga muzitusaba, ffe bwe tuzituuka nga tuzaagala nga mugamba tusabe Katonda. Basajja mmwe omuntu ajja n'agamba pasita munnange konteyina yange bagikutte lwa misolo, emisolo konteyina yange simanyi kyakukola, edduuka lyange license, edduuka lyange license $7,000 bannange pasita edduuka, n'omugamba fukamira nkusabire, saba Katonda ofune ssente osasule emisolo. Gwe mu service nojja n'ogamba mmwe abooluganda guno si muzannyo nti otyo eyo radio gye mulaba ew'emisolo. Okubeerawo wano airtime eno online gye mbeerako buli lunaku ziba ssente nteekamu, temulowooza nti no bya muzannyo. Era ennamba eziyitawo wansi ezo kwe muba muteeka ssente tusasule emisolo gya gavumenti. Ng'endigayo yazze neggamba nti naye ebangibwa emisolo n'ogifukamiza n'ogisabira. Mmwe Katonda wammwe bwe mumusaba tabawa. Katonda wammwe bwe mumusaba tabawa. Awaffe mmwe tabawa. Ezammwe aziwaffe ffe tuzireete. Katonda wammwe mufu. Bwe tubagamba nti mugende Masaka, tetubagambye nti mugende Masaka mutambule ekiro mukwate ab'ebijambiya. Kye musobola okukola tukimanyi, mmwe tubagaza kigambo. Kuba mwaka faananyi Interreligious Council nga banayini n'obusungu kyokka nze nno nkoma buwama. Nze lwe nabagamba nti nsomoka Lwera nali neerabidde. Sisomoka Lwera, Lwasa yangobye mu Lwera. Nkoma buwama nenkyamiraawo nengende ewaffe. Naye nze akyamira ebuwama seebakalwa abantu b'e Masaka, wabula abasumba abalina abazadde e Masaka sebo beebaka. Do you know why? Beebaka ku lw'okubanga bo basula Kitende. Beebaka kuba bo bali Wakiso. Beebaka kubanga bo bali Buziga. Beebaka kuba bo bali Namirembe. Ebye Masaka baabivaamu tebaagala na kumanya ab'e Masaka ne bwe bakaaba. Basajjamu ekigenge kya Nayamani kibambale. Bayibuli egamba bweti nti Elisa bwe yakigamba Gekazi ekigenge ne kimukwata n'agenda ng'atukula ng'omuzira n'ebyokuweereza Katonda byakomaawo. Abasajja ba Katonda bali mu competition, bali mu kwekuba bwekubi, bali mu kwevuma bwevumi ku bituuti ku Sande. Oli nategeka obubaka nga azze kuba munne. Omu yakoledde mutabani w'embaga n'agamba mu Uganda be bana abasumba bokka abaludde ne bakyala baabwe. Ono yakabeera ne mukyala we emyaka 7, ono emyaka 6 bagimaliriza nkya, oli emyaka 5 bagimaliriza eggulo. Abo be basumba bokka. Abasumba waliwo abataze wano bayawukana ne bakyala baabwe kuliko agenda okuwasa. Nekigwa mu kutu kwagenda okuwasa dwali lwa 6 ku Sande agenda okuwasa najja n'agamba bw'ati sebo temusaaga ono omukyalo ono Susan alimu ku magezi bwe mba ngenda okubuulira tusooka ne tudisikasinga naye ku kigambo kya Katonda. Seba akimanyi kwegamba naye yeewuunya okubanga makula amanyi ekigambo kya Katonda. Wallahi bugingo yayogera ekigambo ekyo nengamba senga nze mbadde makula badde ngenda kukwata Bayibuli yange ntambule ngende. Yagamba seba akimanyi kwegamba naye lwaki omujulira okubanga nkimanyi muwabuulire tutegere nti nakimanyi. Teddy yabuuliranga n'olwaleero abuulira. Hajja nakwata esimu ye nze Teddy kasitanda ba notification ye sigenda walala. Teddy abuulira ekigambo ono gwalina amwogerera bwogerezi. Era alina ekintu kye yaŋŋambye olwo anoonya okkuba oli munne akola puliyambo. Susan namwewuunyiza seba alina ekigambo. Susan yaŋŋambye nti it is bad to be a Christian and you don't walk Christian life. If you're a Christian, you have to walk a Christian life.
It's bad to be a Christian and you walk a pagan life. The English is a good? Yes, the good the English. The English. Nagamba bwati kati omusumba oyina omwana wa munno gwokozesa ku radio, ku TV ne ku mirimu emirala n'otwala omwezi nga tomuwadde, ogwokubiri n'otamusasula, ogwokusatu n'otamusasula, n'ogwokuna olw'okuba ogenda kukolera mutabani w'embaga n'omukolera embaga ennene, and you live Christian life. Is that Christian life? No, that is not the Christian life. Hey, abasajja ne ku Lwomukaga ne ku Sande ne bebbaawo bonna buli omu yagenda atonya musaayi ng'omwakubye munnekeo. Okitegedde nga ennaku nga wiiki ng'emu oba bbiri emabega Kakensa yateekayo abakozi ba NTV bantuukiridde ne ba Top Radio ne Top TV bagamba Ssenyonga tuyambe otusasule naffe tulya n'abaana baffe baana owuwo si ye mwana yekka over to full stop. Omusajja oli yakubye munnembu bannange waliwo awasaawasa, waliwo agenda okuwasa, oyo si musumba, bano be basumba baludde ne bakyala baabwe. Ono yamuwasa tetunafuna independence. Ono Museveni lwe yawamba, ono lwe yawasa. Temulabanga muyomba mbu Museveni abafuze nnyo, ono gye emyaka gy'amaze ne mukazi we. Naye waliwo yawasa recently wano ye yayawukanye n'owuwe agenda kuwasa. Naye naakera ku makya ku Sande. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bw'oba Christian life tolya z'amaanyi abakozi. Owulidde abasajja ba Katonda. Kati awo saasira abasabirayo. Yagenza okunona ekigambo. Saasira abasabirayo. Kubanga oli takyasaba Katonda kugamba Mukama mpe ekigambo. Abantu bano abajja obanyiga ebiwundu. Agamba nti ku Sande bagenda kujja ate ne bannamawulire bajja kujja. Kamukube ku mutwe. Kamukube ku mutwe kubanga tasasula baki? Tasasula bakozi. Nono n'agamba okay kale. Anti awasa nnyo. Awasa kale. Okitegedde? Wabula Abooluganda bakeera mu kyaki kusaba bwe bubaka bwe bajjayo. Naye ono weno ye philosopher akuwayo katipu k'okukola. Ayina obutipu awo bwaleeta kirabika asoma butabo bwa Tegusuulwa obutabo bwe yali ayinako. Toli mwavu ejjinja likola supu n'owuuta. Omutwe gwo si mwavu, gwe mwavu bw'otawuuta jjinja lya supu. Kati waliwo eyabutwala obwo obutabo. Kati ye Tegusuulwa ate benkana obuwanvu n'obunene. Awo Tegusuulwa wakola bulungi wamma. Okitegedde? Bagekazi bagoberera Nayamani. Si kirala. Gekazi talina kye yaparticipatingako ku Nayamani okuwona. Wabula bw'amala okuwona ye ayagala bya bugagga, ayagala bitwala. Kubanga Erisa yamulabanga ne mu mutima gwe Nayamani biri amaze gundi. Gekazi amaze bikweka naye tannamatira. Munda akyalinamu pulaani y'okubeera n'olusuku olunene. Munda akyalinamu okugaggawala ennyo afuna abazaana n'abaddu. Erisa ye yazimbulukusa omutima gwa Gekazi n'agulaba. Waliwo abaana benkola nabo wano abandaba nga tuddayo mu barakisi tubeera ffenna. Fino tuubirira ddala mu barakisi sebo temutuzanyisa. Era mu abagamba ASP over bajja kunona bakulyewo sebo nsula mu barakisi. Bayina okuleeta SFC yonna. Kakati wamma gwe owulira. Abaana bagamba bati gwe ASP kumbeera ku kigambo ky'obuulira nze senga nali gwe. Nze nembonabona nembeera wano. Nze nga nze nsobola okusoma Bayibuli eyo. Gwe ASP olimu kakati laba pastor gundi abuulira biki. Nze bukyanga abuulira sibitegeera. Naye obuulira ekigambo nempulira olaba nange mba mpulira nga njagala nkuweeyo. Waliwo lenga nti naye ku luno bwe nfuna ASP ngenda mumuwaayo 10 naye bwe mmala ofuna nga nnyina ebizibu bingi. Okitegedde? Nze singa nze nali mbuulira ebyo. Gwe kati osaana Kampala waliwo omwe yaŋŋamba kakati tugenda kukola bwe tuti. Nze ojja kuba wasabira nze nempona siriimu.
gwa abantu bakola planiza okitegedde bagekazi babeera waawo Elisa kola bwoti tulina okufuna engoye ate tusobole tuyambale bino ebitali bigolole bino nga gundi ayina engoye ani Nayamani ayina endibota z'essuuti abasajja bakatonda bakube essuuti n'agolola essuuti n'omwekoonako n'ogenda nga omusayi gutonya Nayamani ayina essuuti azigaba azireetera mu ndibota Bayibuli egamba ebitundu bya ffeeza naye Elisa yali akitegedde nti bwe nkwata kino ekintu ekyoyo ky'ekigenge kigenda sigala wano sigenda kitwala Gekazi ye yakigwamu basajja mu omwoyo gwa Gekazi gwabambala n'ekigenge kya Nayamani kibakwate tulabe ku musumba nga naye atambula omukono agugolodde gukakanyadde bwe bamuyita akyuka yenna bw'ati alinga njovu nga Nayamani we Uganda bw'akyuka weyayo ekigenge kibakwate basajja mmwe kubanga mu obulamu bwammwe bonna muli mu kubaza muyitawo okusanga Nayamani asimbudde eggaali lye Gekazi anoonya kati mpitewo mmusanga lwaki azaayo ffeeza zonna genda ffeeza muzifune n'ekigenge kibakwate Bayibuli egambye bweti bavaawo batukulanga omuzira Gekazi yagenda okuvaawo ng'ekigenge kimukutte ate n'omulembe gwonna yamugamba n'abaana bo buli mwana gwe yazaalanga naye mugenge basajja mu ekigenge kibakwate mudibaze eggwanga lyaffe nga lifa kino ekiseera kyakugaggawala nga Uganda efa bannayuganda abasajja abakulu abawaniridde eggwanga bafa mutudde mbuno muzaalibwa Masaka nga abazaalibwa eggulu tebeebaka balumirirwa omusaayi oguyiika e Masaka basajja mu ekigenge kibakwate Bugembe ozaalibwa Masaka Pastor Bugembe ozaalibwa Masaka nga sinnakulaba Kongo ogenzeeko e Masaka omusajja Kiwanda ali eri atambuza eddogo Nayamani lyamuwadde abasajja bakatonda mulemedde wakirogera tetubagambye nti mugende musule nga mutambula mukwata ab'ebijambiya tukimanyi nti ogwo si mulimu gwammwe wakiri mugende musabire ku ttaka ly'e Masaka kubanga mu kye mutukolera tukimanyi kusaba tubagaza ekiga n'okusaba kubalemye okwabasindikisa mbu muzaalibwa Masaka bajjajja mmwe ebikonge by'e Masaka babitemaatema naye olw'okuba ssebo mmwe musula buziga tebibakwatako wabula mubaza kimu Nayamani ayiseewa kati kakutte lino bwe mpita wano tusisinkana wali mugenda kumujjako migugu gya ngoye ekigenge kya Nayamani kibakwate ekigenge Elisa yali akikoze nga ekyoyo ekyo akigalidde mu River Jordan River Jordan erimu amaanyi yali akigalidde mu River Jordan laba Gekazi bwakigwamu n'amugamba ekyoyo kibundabunda tekirina we kiraga kiri mu mazzi otwala bintu byakyo genda ekigenge kikukwate Bayibuli egamba okuva mu maaso ge ng'ekigenge ekyabadde ku Nayamani kikutte Gekazi yatukola bubi nnyo maybe senga n'ekkanisa y'amaanyi osingako wano Eriya bwe yali agenda yalekera Elisha naye Elisha bwe yali asaba yagamba bwati bwe mba nze nsigala nga Mukama nze gwawadde okusigala amaanyi Eriya gayina njagala gadabulinga nze nga dabulinge era bw'osoma Bayibuli Eriya yakola ebyamagero 10 Eriya bye yakola ebyagenda gw'osome ekitabo ekyo eky'abasekabaka ojja bisangamu byonna kati Elisha yakola ebyamagero 18 yadabolinga eby'Elisha kati kitegeeza Gekazi yali agenda kudabolinga ebyabwe yalikoze ebyamagero nga 40 wabula mu mutima gwe mwalimu nsuku za mizabbibu akubamu akafaananyi ng'ayina abakozi azze ku wiikendi abo abasajja bakatonda azze ku wiikendi ku faamu bamulinze najja bw'ati aliko aba SFC n'apaakinga ne baggulawo n'alyoka afuluma omusajja wa Katonda n'owulira okubeerawo kw'emmundu mmwe kwe muyita okubeerawo kwa Katonda emmundu weebeera ssebe ewulikika nze natambulanga ne muzeeyi wange
ng'agimpa nengikwata abaana bonna ne bagamba omwana ayina emmundu kati ogenda okunsanga ku ssomero ng'osobola okunkonako ng'eggulo wandabye nnina emmundu nga nze Ediboy asobola okuŋŋamba mbu nno yonja nga kawungezi ngenda kuddamu ntambule ne muzeeyi mpiteke awe wammwe nga nnina emmundu omanyi okubeerawo kw'emmundu temumanyi kubeerawo kwa mmundu kuba temugirabangako abasumba bamwe bayingira mu kyaki n'owulira ekintu kumba alina pisito ne bakanyama abamuddiridde awo balina pisito n'ogamba bannaye ekkanisa yabaddemu okubeerawo kwa Katonda munkwate bulungi Katonda abeera mu kyaki naye ate n'emmundu zibeera mu kyaki kakati gwe yawulamu kubeerawo ki kw'owulira n'emmundu erina okubeerawo kwayo omusajja yagamba twapiga lisasi abatema ebijambi yabadduka okubeerawo kw'emmundu gwe okuyita kwa kusaaga okimanyi embwa emanyi emmundu ekyo obadde okimanyi katunga ne muwira okubeerawo kw'emmundu n'ogamba Mukama yakyadde oba pisito kakati ne balyoka batuuka ku faamu abakozi ne bajja muzeeyi gyebale muzeeyi twamaze okugira bwe tuti ffeffe twanywesezza ente ate muzeeyi ziri ezaazadde eri yabadde egize nze nagizaazisizza kakati muzeeyi ate era batubanja gundi kati nalyoka ajjayo bbando ya ssente kubanga yajja n'okulokoka nga mu mutima mulimu abaddu n'abazaana kyova owulira pasita Sematimba omukyala yagamba bw'ati yantwala process by process pasita pasita yayingira obuweereza ng'akimanyi nti ajja kufunayo omuzaana n'afuna omuzaana n'amutwala process by process bayibuli bw'ogiraba yimirira temuddamu kudduka Elisha atunuulira Gekazi nga mu mutima akyalinamu pulaani ennene endibota zaazifunye feeza ne zaabu azifunye naye mukyalimu n'ekitundu ekirala kuliko pulaani y'emizabbibu olusuku lw'emizabbibu olusuku lw'emizayituuni abaddu n'abazaana byonna Gekazi abisuubira bijja wano ku mulimu gwa Katonda kyova olaba nze nja mumuweereza nga bwe nkuba akasaale leero lumu ova kumwe tekulya mmanja si bwe kiri kulika mmanja leero lumu very soon you going to see the money anytime kanekubira akasaale nga bwenkola Katonda aleme kulaba nga ennyumba gye nnyina mu mutwe gwange kuba sinazimba eri mu mutwe neme kugijja wano bw'aba yagimpadde agimpa automatic nga sigikase bantu nze leka nkuŋŋanye 10 nja kugizimba ne Mukama alimanya nti ekyamazima omwana ono yalekawo famire y'emyaka n'agenda akola ennyumba ye naye si bano abaŋŋamba gwe kati wire nze leka nkubulire kati tuva wano abantu nga 7 kati tujja mu kyaki nga tuwa obujulizi nze wansabira n'empona siriimu nze bankuba bomu n'enfa n'onsabira n'enzuukira kati bw'oba otusabira nga ffe tugwa abaana balina pulaani mmwe kati gwe wire nkugambye kati gw'olaba oba omaze okufuna ebintu by'olowooza kati gwewire ebintu by'olowooza okukola mu myaka 20 osobola okubifuna mu myezi 6 kyetwagala kiki tukwate ssente tugende tupangise ekifo mu kibuga we tusabira nze siri Gekazi munneesonyiwe ate kwe bali wano bandaba nze nkola mu bibbo naye buli lemu ayogera agamba naye nze nja okuba ku bibbo nze wire njagala nga nze nkola ku bibbo wamma bibeera ng'ebyolwali bibeerawo nga byalwali nga byakuseka naye nga bakikugambye Mukama bawo omukisa mwe basajja mwe abazaalibwa e Masaka nga mugenze ne Nayamani nga e Masaka omusaayi gutonya ekigenge kya Nayamani kibakwate kibakwate nga musobola okujja ne mutubulya bwe mugenda ozimba kyaki tubasondere ekyo nga musobola okukyogera lwaki temuvaayo nga Masaka atonya omusaayi ekigenge kya Nayamani kibakwate ekigenge kya Nayamani kibakwate basajja mmwe katusabe Mukama bawo omukisa
Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza Mukama olunaku lwaleero. Ate Mukama nkwebaza kubanga Elisa yasigala nga ayimiridde Nayamani alookalooka gundi Gekazi alookalooka amalusu gamuyiika olw'okwambala. Hey, endibo tabazizaayo sente zabona bagagga wali bazizaayo batya? Bazaayo batya sente ezo eza COVID? Lwaki bo be balya bokka sente za COVID nga naffe tulina abakristaayo betulabirira waka? Abasajja bali ku kintu kimu. Nayamani azaayo atya sente? Elisha alaba ekyoyo ekiri ku sente za Nayamani. Gekazi alaba sente ezigenda oggula olusuku lw'emizabbibu. Nze Mukama tompaayo, Mukama tompaayo, Mukama tonfuula Gekazi, njagala kubeera Elisha. Mukama njagala kubeera Elisha so si Gekazi. Bagekazi ekigenge kya Nayamani kibakwate mu linnya lya Yesu, kibakwate. Mwe muzirya kibakwate. Abawe emmotoka ne muvuga emmotoka ennene ku musaayi gw'Abannayuganda, ekigenge kya Nayamani ekiri mu mmotoka eyo kibakwate mu linnya lya Yesu, kibakwate mugende nga mutukula ng'omuzira. Ye Nayamani agenda olususu lwa bebi. Bayibuli egamba nti olwavaayo bw'ati omulundi ogw'omusanvu n'anyirira olususu ne lubanga olwa bebi. Gekazi ne kimutomera n'agenda ng'atukula ng'omuzira. Basajja mmwe mu linnya lya Yesu ekigenge kibakwate mugende nga mutukula ng'omuzira. Ne bye mukoze biribafuumukako nga mukyali balamu. Gekazi yafuuka mugenge. Gekazi abagenge babakwatanga bonna ne babatwala Samaliya. Samaliya we waabeeranga abantu abagenge. Bw'osoma Bayibuli, Bayibuli egamba yasanga omusajja ku kidiba Samaliya. N'asanga oli gwe yagamba weetikka ekitanda kyo. Abo bonna babakuŋŋaanyizanga Samaliya. Basajja mmwe ekigenge kibakwate babakuŋŋaanyiza Samaliya. N'obugagga bwe mukuŋŋaanyiza buli bafuumukako kubanga mubututte ku musaayi gw'Abannayuganda oguyiika nga temukoze kye mulina kukola. Ekigenge kya Nayamani kibambale mu linnya lya Yesu. Mukama ansabidde Bannayuganda bonna n'omusaayi oguyiika okwetoola Uganda yonna. Mukama okomye ebijambiya. Mukama tugirewo obukulembeze obubi. Mukama tugirewo Museveni. Mukama tugirewo Museveni. General Kechi yakeera ku makya ng'anaaba kwambala kugenda kukola. Omutima ne gwesibira mu kiyigo. Ekyo Mukama ne ku Museveni kisoboka. Nga yapulaninze gye banaatema ekiro. Nga yapulaninze gye banaatema ekiro. Omutima ne gwesiba ku makya. Mukama oba akawungeziwungezi awo babisirikira ekiro kyonna tukerere mu breaking news. Museveni over, omutima over, gwesibye over. Ekyo Mukama ffe ekitiibwa tukikuddize. Bannayamani mmwe bagekazi mugende n'ekigenge kyammwe mu linnya lya Yesu. N'obugagga bwe mukwese ku lusozi. Obugagga mubuddusa ne mubukweka ku lusozi nabwo bulifuumuuka. Ate ng'ekigenge mugenze nakyo permanently n'abaana b'abaana bammwe. Mukama ansabidde abalwadde bonna basumulule. Mukama ansabidde abalwadde bawonyezebwe mu linnya lya Yesu. Mukama ansabidde abasajja n'abakazi abaagala obufumbo wamma obutukuvu. Waliwo oli abadde n'omusajja ebbanga ddene ne yeeta mwanjula tamusasula. Nkusabidde mu linnya lya Yesu omusajja agenda akusasule. Si bingi. Just mugende munono omukisa gw'abazadde mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde abakyala abaagala okuzaala mu linnya lya Yesu. Waliwo omukyala omu gwe tubadde tusabira. Ennaku ezo yafuna olubuto naye testinga ng'alulina. N'asanyuka nnyo n'agamba pasita yansabidde n'enfuna olubuto n'alutestinga ng'alulina. N'akubirako munne n'amugamba kati kwata zino empeke omiremireko lusobole simanyi okukola biki olubuto ne luvaamu. Ekintu ekyofunye ne Saara kinywezebwa na Saara kyeyafuna ne Saara yakinywezeza na mpeke yakomyewo akaaba pasita lwavuddemu. Mukama akuwa olulala mu kizigwe. Ekintu kyofunye ne Saara kinywera na Saara tekinywera na mpeke. Empeke zijja kujja luvannyuma Mukama bw'anaaba ayagadde alitugamba nti mugende mu ddwaliro naye n'olyoka olunyweza n'empeke lwe wafuna ne Saara. Saara yaluleeta tesobola ddunywezaamu lwagenze. Pastor lwagenze. Mukazi gwe mu linnya lya Yesu Mukama akuwa omwana Omumerika.
ayagala basatu lumu oba babiri lumu mukama abakuwe bwe buti bwe bunaabeera omwaka ogujja nga lumu ogw'omwenda ojja kuba oyonsa ojja kuba olina omwana ku bisambi byo mu linnya lya Yesu gwe mukazi gw'omugumba ali wano nga lumu ogw'omwenda ojja kuba olina omwana ekyo kiwedde Katonda yakikola nga lumu ogw'omwenda kiwandiike ne bwe ndiba siriiwo oligamba akasajja kalagula nga lumu ogw'omwenda 2022 ndiba nnina omwana gwe nkumaze mukama ababanjibwa bawe basasulira amabanja gaabwe mu linnya lya Yesu. Elisha yagamba omukazi bwe buti bwe buliba anti kati ge mafuta gendimu ndi mu mafuta ga Elisha yagamba omukazi oli yamuzimbira ennyumba gundi yamuwaawo okusula n'amugamba okay tofaayo bwe buti bwe bunaabeera mu mwaka ogujjanga luno ng'olina omwana ku bisambi byo awo wennyimiridde kiwedde ekyo kiwedde genda osome Basakabaka ekyokubiri essuula 4 leero tubadde mu yakutaano ddako emabega ojja kulaba nga Elisha akyogera bwe buti bwe buliba ng'ennaku bwe ziti omwaka ogujja ng'olina omwana ku bisambi byo definitely omukazi bwagenda okutuuka ng'omwana amwena omukazi yamugamba nze omwana twamuvaako ne bba wange bw'oba obyogere ng'obikakasa tositula imaani yange ng'ate yakkanze eby'omwana nabivaako n'amugamba nkugambye bwe buti bwe bulibeera omwaka ogujja ng'olina omwana mukazi gwe olubuto lwo lwavuddemu lwe wafuna ne Saara ate olunyweze n'empeke nga lwa wiikisi 3 mwezi gumu olunyweza n'empeke kyekintu bw'okifunanga n'okusaba kinyweze na kusaba wafuna omusajja ng'osaba busabi wabula bw'omala okumufuna n'omuyengera ekintu akinywere mu kyayi oyo bagenda mutwala akinywere mu butunda bakugamba kasitookera n'onaaba ng'omuwa akatunda ng'anywa bagenda kumutwala gwe wafuna ne Saara munyweze na Saara gwe ne bw'omulaba ng'apaala omusana gwakanaabuuka ensenene y'omusana gumuleke apaale gamba mukama nti mukama wuyo apadde omulengedde ayina ekigurupu kimunonye wuuyo nejjo teyasuzeewo naye namufuna nakusaba owange taddamu ssula bweru kyofuna n'okusaba kinyweze nakusaba lwaki ogende wa mama Fiina nga mu kumufuna wasaba busabi lwaki onywa emmindi wasaba mukama akuwe bizinesi bw'amala ogikuwa n'otandika okunyokeza kera ku makya over nsaba okume sigiri over otekemu onyokeze over bakasitoma bajje nga wasaba busabi okufuna bizinesi mukama abantu bano bayigirize bategeere nti bw'oba wamuweera osobola okunyweza kyewamuwa nekibeerawo mukama bonna mbasabidde ababanjibwa mukama basasulira amabanja mukama mbasabidde bonna mu linnya lya Yesu omwana akatonda ayinza byonna waliwo oli ng'alina olutwe waali tebamwagala mu linnya lya Yesu mukama akuwe favor kati obeere nga gwasinga okuyagalibwa waliwo omuntu gwe bagobye ku mulimu oli eyo nga ng'alookaaba wakoze ensobi ne bakugoba ku mulimu nkusabidde mu linnya lya Yesu bakama abo mukama baconfusing nga mukama bwe yaconfusinga Misiri yonna yagiconfusinga nga solution eri wa Joseph nga Yusuf yayina solution ne bamujja mu kkomera Misiri nedda mu nteeko we bakugobye ebintu bikyankalane bakukubireko nga gw'olina solution oddeyo okole musajja gwe nkusabidde mu linnya lya Yesu mukwano gwe yakutomezza nakusayiningisa ne bakugoba ng'osayininze by'otategedde mukama akuwe chance endala mukama buli omu musisinkane ng'okulemererwa kwe bwe kuli ng'obunafu bwe buli ng'okwetaaga kwe bwe kuli mu linnya lya Yesu mukama buli omu musisinkane abasajja n'abakazi bonna mukama basisinkane abaana basisinkane waliwo kati eyeraliikirira school fees mukama waliwo abalina amabanja amangi bizinensi zaafa mwenna mukama abawe ekisa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Gwaliyo ngo yagala kwenenya gamba nti mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu anuŋŋamye ntambulire mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandiike mu kitabo ky'obulamu
mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama kuwa omukisa. Bw'obanga ng'olokose, funanga omuntu asobola okukuwanirira mu bulokole. Bw'olokoka obeera spiritual baby, kati teweekwata ku baby, temujja kulya temujja kunywa, okitegedde. Bw'obeera baby weekwata ku muntu omukulu yasitula baby, tokkirizanga atasobola kutambula kukusitula, okitegedde. Bw'olabanga omuntu nga tomwekwatako olw'okuba agamba Mukama yeebazibwe, nedda. Yesu yagamba Peetero, Peetero nkusabidde, bw'omalanga okunywera onywezanga baganda bo. Weekwate ku muntu anywedde yaba akunyweza. Bw'oneekwata ku atanywedde, tujja basanga nga yakusitulidde okumpi n'essigiri. Essigiri eriko amazzi tu. Mukuba essigiri, sigiri ebagwire, amanda gaba owulira akatoga kabeeraawo. Gwe koma kafaananyi ng'omwana we ayuugayuuga bw'ati asitudde munne, bonna bagudde mu ssigiri. Akakabenje ne mu bulokozi kabeerawo. Vidiyo etandise, share the video. Mwenna tujja basanga nga amazzi gabookeza, essigiri yabookeza, mwenna tekuli asobola kutaasa munne. Mukama abawe omukisa. Ngende mbatereyo vidiyo aba YouTube ng'obudde bukyali kuba ebintu byateredde. Mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu. Nsigadde nze ASP Asiimowire. Munsonyiwe okujja nga ndi shabe, mbadde sina option, obudde bubadde bungendako. Bayibuli egamba jangu nga bw'oli, bwentyo nange bwenzize naye nzije. Kati bwe sandize jjo ne mbagamba enkya bannange eggulo saasobodde kujja over, nabadde sigolodde. Kanzije nga sigolodde naye nga nzize. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire. Mweraba. Nsigadde nze ASP Asiimowire. I sign out.